Tukyagenda maaso n'okubanga tuliziganya n'emboozi y'omukulu. I don't know how to explain this, but nange kyansuseeko. Omusajja ono yeeyita Isaabirye Hakim, ate ddala ery'ekiwalambu ye Naabirye Fauzia. Agamba yazaalibwa n'ebitundu bibiri, okuli eky'abasajja n'ekyabakyala. Si bwe kiri? Tukyagezaako okuba nga tuwuliza ku mboozi. Amabeere ogalaba gaagano gamera kwegali. Go kwegali manene mazibu. Naye kati njagala okwetegereza bali. Ne posture bw'ogiraba olaba omukyala, kifaananyi kya mukyala, face, nakwata ekisajja esigalamu. Neera omulaba nga alimu embeera za kikyala. Kakati sebo. Singa evaayo omusawo, najja n'agamba nti oba gavumenti oba ani, jangu tukutwale mu laboratory tukwekebejja ebitundu ebyo. Okkiriza? Nzikiriza. Yogera n'amaanyi. Nzikiriza. Ndi mukkirivu ku kyo. Oyagala balongooseko kaliwa, kaliwa ke tuba tuggyako obusigaze kaliwa. Kati yo omusawo yamanya ekisinga amaanyi kyaba yalekako kuba nze nkubuulidde amazima. Yemba ngenze mu kufuuwisa bwomi butoni. Olina awa wantabudde eddaawo. Nze nkugambye nti ndigebeera nga alina omukazi wali kali kafuka ne wansi. Yibannange n'omala wa mirundi ebiri. So kyova nkugamba nti simanyi omusawo kyaliraba nga kyekirina amaanyi. Saba kyaba alekako ajjeko ekitalina amaanyi. Ebbanga lyomaze nga go kenyina obuyina. Kiriwo ekisinza okuba eky'amaanyi n'ekyomugaso gy'oli. Kati ekyomugaso gye ndi kyenkozesa kya kisajja. Kwolwedde kifunctioninga. Nekyagira nyambale n'empale. Njagala at least nsigazeko ekintu kitya. Nange bannange balekera okuntya kuba olwedde nze nkubuulire ningenda nti nsabe ku mulimu. Ne national ID yange esoma Isaabirye Hakim. Certificate yange ya senior 4 esoma Naabirye Fauzia. Awo nimbeera anino nga tiri bukutegeereke. Ono omusonyi wakuseka. Ndimu abantu babiri. Oli Naabirye mulala, ono Isaabirye mulala. Ekitegeeza bakolera senior 4 oyo. Mbadde nkyakubuuza katono. Waliwo kyenjala osooka onjukizeemuko wali. Era mbuuliza ekibuuzo ne nkubuuza nti omusawo oba abantu bonna abeetegefu okujjanjaba. Singa oli agamba nti ffe tuli baddwaliro, twagala omuvubuka oyo omuleete oba omuwala oyo tumwekebejje. Oli mwetegefu osituka? Ndi mwetegefu. Oli mwetegefu eddwaliro okukolako emikolo nga gyekebejja obulamu bwo? Ndi mwetegefu. Okakasa? Nkakasa. Kiki ku byonna ky'ogamba nti mbutuufu ebbanga limaze nga ndi musajja ate nga ndi mukazi? Kitundu ki ekisinza okugasa ku byombi? Kya busajja. Olwaki kya busajja? Kyenkozesa kuba ekyavaako nyambale n'empale. Olwedde n'omukazi agamba ndina n'abaana. Gamba mulinamu abaana. Mulesi gyali waka eyo yakomawo. Kati ogamba olina owangabire teyagala omusawo yasalewo. Kuba olaba ebintu bino nange bimbuzaabuza. Byange nze kennyini naye ntuuse ekiseera n'engamba abaana katono ono nga muzibu. Kali kafuka na kali ni kafuka. Bombi ne bufuka lumu. Awo kyampangudde ku ekyo. Kati yemba ngenze mu nsonga ez'okubeera n'omukazi. Ez'akaboozi. Ez'akaboozi. Bimala byonna. Bw'ogenda mu kaboozi omala omulundi gumu. Gumu. Ak'omusajja kafuka. Nakali. N'ak'omukazi ne kamala. Kati ak'omukazi kaba kafuka biki ebyo?
Simanyi. Kiki otamanyisewo? Simanyi. Sobola bitegeera. Ogenda okulaba bw'otuuka climax esaawa y'okumala eri byonna nga bifuluma. Omukazi okutunulako atya mwembeera mu nnyumba omwo alowooza ki? Era nze mu kulaba okwange tino omuntu abeerawo nti ali kuntunula bulungi nnyo era atunula bwamu mu mbeera zito sikugambe nti andaba bulungi. Takwogerera n'akuvuma ebigambo? Okwogera kwayogerera namu. Nga biki? Ng'omunyiiza? Nga munyiiziza. Ova oliko ebintu bibiri kodi biki okola nga beera ago. Mukazi wo n'akuvuma agabeere gwe omusajja? Ye. Kati awo abanga atuse mwezi embeera ez'okuyomba nganze nti mukakulira n'engamba abaayi. Bangende nette. Oyagala kwetta? Butereevu. Famire y'ab'ekika kyo gye bali? Famire ab'ekika kyange gye bali abatonotono naye baavu. Bakwogerako ki? Tebateekamu byawongo nti bazaala omusambwa mu maka gaabwe? Nze maama mukataata wange omuto ampita Muzimu. Bakuyita Muzimu? Musambwa. Kyeno mu kika kyaffe. Taata wange teyazaala muntu, yazaala kintu kikuledde. Ekirina amabeere? N'obusajja bubiri? Obusajja bubiri. Yagendako ne ku musawo anzite nvuewo. Olina baganda bo bameka? Baganda bange baali 3. Balagawa? Omu musibe. Bamusiba? Omu ali eyo butaleejo eyo. Simuwuliza nako. Era niye tampuliza. So kati nisigala nga ndi bwawo nti mbizeka mu nsi muno? Mu nsi. Tuka ningamba nti lwakuba nazaalwa nga ndi mulema. Kyova Abonaabona nti lwaki oba Katonda tanzigya bulamu bwange nabuteeka oba wansi ngende nfe ku nsi. Sina kyendi, sinako kalimo, sina nyumba, sina wesobola nti oba ngende nimeko akamere nsime nteeke wano. Siri. Nazimba akayumba niteekako obusubi. Naye enkuba yatoonya eri akayumba nekasereepulukuka essubi lyabula getwajjanga essubi basaawawo bateekawo mmere. Ni mu mbeera mbi nnyo 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 mbi. Oyina endabirwamu waka? Endabirwamu mmira? Nerabirako mu saaluuni. Todanka n'obikula ku mabeere go n'ogalabako? Mbikulako ningalaba. Lwaki gaagwa? Simanyi. Wali ogaleezeekoko n'akalega? Ebintu byonyonyola bigwa. Bw'obeera ku media kuno olaba bingi. Omukulu ono ebigambo abyogera saana biddamu. Ensonga yagamba alina obuntu bubiri, ak'omusajja n'ak'omukyala. Ndowooza nja kusaba ba examiner abalina zi laboratory ba doctor. Omuntu omu atu-examiningira story eno. Bajje bamwekebejjeko batunyonyole. Kisoboka kitya? Kijja kitya? Science akyogerako atya? Kubanga ngambe twagendako mu ddwaliro okulambululira. Omusawo yagamba okukebera kyetagisa ki? Sente. Okulongoosa meka? Yazingamba olwedde yongera ku ddoboozi. Tiyambuulira sente zayagala okulwedde nali era yandabanga ndi munaku.
teyafaayo olwampa amakerenda agamba ddayo. Akasinza okunyumira nga tebakuwa mirimu? Tebampa mirimu. Bw'owa empapula za ssenyafu zigamba zitya? Empapula za ssenyafu zigamba Naabiri Fawuzi erinnya. Kibansaba national ID egamba Isabiri Akim. Bagamba wanene empapula zisoma mannya malala. Wano ID yo esoma linnya ddala. Sokondeyo weesoti njokokolewo. Ezo kye kimu ku ngeri gye bakubuulamu? Bamboola. Nigembera mu mikwano gyange ginsosola okunvumaganya kwokka. Kola gabeere, okola ogunye, okola kasolobi. Ogukise utaala. Ogambye oguki? Tirwane ziramaamu. Tiramu gateri. Bagamba kola gabeere. Bavuma, buli kintu bavuma. Tufuna empulira enaku mulimu naningamba. Si kituufu ensi enteese wanze. Ningamba Katonda wange buzibu kinaiza musango gwaki. Tewali omuntu oba omunyiiza oba tomunyiiziza akutandikako okuvuma. Genda eri kino okola agantu agabiri, okola ogunyi, kirabe mu kasolo, kirabe agabeere. Nifuna okunigizibwa omutima ningamba abaayi. Eno ensi kanjisiibule. Nze mpulira bibyo. Embeera gye ndimu si nnungi n'okusalawo obutuufu ndabe nga weeyogerako ensi ekumanye. Ensonga ensi ekumanye nti gy'oli. Emanye nti gyendi. Oli musajja alina obusolo bubiri. Ndi omusajja alina obusolo bubiri. Tufu ndabike nga anambibwa. Oyagala bakulambe wakiri osigazeko kamu? Wakiri nsigazeko. Nfuneko n'emirimu gye nfunamuko akasente. Nsobola okuzimbako akayumba. Nange mbereko n'essanyu mu nsi eno. Abaana bo abato b'oŋŋambye bali bameka? Bali bana. Bali bana. Lwaki muzaalira ku mukumu? Ku myaka 29 bwe n'abaana abana. Kiva ku ki? Mukazi yazaala. Wangisebo? Mukazi yazaala. Amangu ago omudduseeko. Sebo gwe tobiriimu ng'ate gwe omumaliramu. Ate nga emulwana okwegatta. Tubawo kwegatta. Nze kuwulidde ku mbeera gye mulimu nga tebali wadde ekyokulya temuyinza kugamba nti owaayi katulyewummuzeeko ko. Ni bw'omugamba. Nti yagamba accident. Mukazi yasomako? Yasomako. Akola biki ye okubeerawo? Yatunzaako awo tunana ennyanya. Ennyanya ezo. Agenda mu kyalo n'ayigako obunyanya n'aleetayo oba bwa 15 n'ateeka mu katale. Niyeebeesaawo. Bakazi bane tebamugamba nti wafumbira si kyekyo? Era bafumirira. Nekyekyo kivaako nakuno okutandika okuntya. Ng'alaba totegerekeka. Lwaki tanoba? Anobako n'agenda. Nadda? Nadda. Noba n'agenda nadda. Gw'otambudde naye y'ani oyo? Oyo naye muganda wange. Njagala ajja bitunnyonnyole ogenda semberako wano okumpi ssebo. Katono nnyo tubuuliremuko. Kasooka tulemu kano tufune muganda w'omukulu natunnyonnyole ensonga ezisingako. Kale tukyagenda maaso n'emboozi y'omukulu Hakim okulaja nakwe kwakubeera nti yazaalibwa n'ebitundu by'ekyama bibiri. Ak'omusajja n'ak'omukyala. Yemboozi gyageza kuba nga tuyitiramu era nga walaba posture ye olaba nga byonna abiri. Kyebaita twin wano omulaba nga alina embeera z'ekisajja n'ez'ekikyala byonna bimufaanana. Sebo oli otya? Ndi Sebo. Amannya go gwani? Ampita wako Edward. Wako Edward? Yes, Sebo. Ndi Mulangira. Oli Mulangira? Eddala bampita Mutimbiito. Ebibuzo byange bitono nnyo. Yes, Sebo. Omukulu ono y'ani? Amanya alina mangi. G'omanyiko? Fawuza yaliziye. Naabiri. Akiimu akamada naggage. Naye kusinga tumuyita Naabiri. Omuyita otya?
mukwano gange ate muganda wange. Byannyonnyola bituufu? Tekyenti sakyalimbye byonna bituufu. Wano birabyeko gwe? Siyinza kumwambula mu kubiraba naye okusinziza wamulaba embeera okakasa bukakasa otya otunula feesi n'abeera engeri egagwa ni mu buto okusinziza bye baalaba abakadde nga bamuzaala babona okakasa nti alina ebintu bibiri. Tugalolako obudde kumwambula? Atigezangako. Naye byozoogoberera? Sigezangako naye ng'ebyongoberera ebiriwo nga abakadde bagamba nti alikuwa ebintu bibiri nti mama akuzaala yasooka okukyekinga labe omwana kikyoni gwazadde. Kale mama wakubulira atonna bibiri oba okakasanga biki bibiri. Naye nga mukwano gwange nyo kumatuyumya tanza kuba kanga tandabye ku just buli lunaku nno. Bakutwawo obugwere. Okola mulimu ki? Nze musawo wa Kinansi. Oli musawo wa Kinansi? Yes. Mu lusawo lwa Kinansi temunaakulooza ko ebintu gye biyinza kuba nga byava? Mpeza ati ebintu byetaaga ebintu bya kizungu olw'ensonga. Olw'Ekinansi abo gamba tuleete embuto tuziwaale tutegere nti byali misambo ndowooza. Naye nga ekizungu yebasinga okusinga okwekebedda tegeere nga teva bisobola tegere nti musambwa yo gwaleeta ebyo. Kale ebizibu alina okusalawo ekyokukola. Wali byetegezaako ne bitulema. Watanza kujyayo mutu n'ogamba nti ndete guno omulandira. Ngukole wali. Okay. Tweza gandi tomulandira ate nguteko kono nkyuse obutondo buno buveewo gasigala akalo kibeerangawo mu ggwanga. So ayina bizibu ky'okusinga byoze wetegerezanga gwe mukulu we? Kale nga nze nnyo naye era mukulu we ebizibu bingi. Bakati mpozi nzize nkaanyumyako naye wowange asiibayo teyebaka nga tandabye naye abasinga bamuderega. Ega muntu aba akunyanyansa oba tujja kuwala mu bantu. Oli akumoyo nakusamba oli nakumoyo nakwasa ndowooza tube na mirembe mu ggwanga. So kati nze okumusembeza nti tubeere wamu olwogamba nti ngenda akapande kola nkutwale mbadde n'omulwadde wange kati n'omulalo gwange nkolako omulalu naye muleso waka naye mugamba leka nkutwale tulabe ekinaddirira. Kiki kyolowooza omukulu ono kye yeetaaga okuyambibwa? Nze mba ndowooza nti omuntu ekitaaga mufune abayambe bamuyambe. Bamuyambe ku ki? Bakyekinga ebintu ebyo balekewo ekiramu ekifuba kijjewo. Ekyokubiri tiyeesobola mu byensimbi n'ebirala. Ebyensimbi n'ebirala. Naye okusinga ze nito kiri nnyo mu kino eky'ebitonde obubiri. Ekyobutulugu nabutire sitaabu nnyo olina okwesanga nga yesse. Waliwo ogenda nga bakwasa oba tuweetegeera mu ggwanga. Yessebo. Kuba kati byabakazi tagenda basajja tagenda yaga n'abeerawa. Era n'omulimu anamuwa omulimu. Mpozi okujja wange ne muka kawunga n'akalyako kubanza wange kawunga tekabulayo. Yes. Angamba ina abaana? Naye ate nekikakasanga babe. Bw'obatunulira si mitweje? Simuli feesi ye. Abaana si feesi ye? Yes. Omukyala asiba basibe? Era bwe nkirowooza. Kati gwe munaatuyamba tukakase. Tolina mugola bamufaanana? Gwe munaatuyamba tukakase ani omwana wa Naabiri mwana wani. Eyo nka naye nga njukira nti omukazi lwatwala lubuto n'abeera awo buli kimu akyoya. N'oleeta kwa engege eyeyingo ate n'engege emyofu leeta ku mutwe obwo bw'enfulu. Nyojanga olwo nnyonyo omuntu obwo kati okuza olubuto olwo okutuuka okuzaalibwa olyoka okuza n'omwana ageze emyaka nga 10 oba oteesemu akasente akawera. Kati muza kati yavuwala alina ntaasaba kupakasa yakula buli tumuluma. So gwe omunaatuyamba kati awo tukakasa abaana ba Naabiri abasibabe. Era basibabe batawo tunalaba kubatwala abaana baabwe banaatuwayo obusulu okusinzira otukumya abaana kiri gye muli nga n'abannamateeka munaatuyambira awo. Wewa ensonga tuzuudewo nnyo mukulu azitaanyiza n'akakasa. Naabiri ng'osiriikiridde weewunzise? Naku yeekuluma. Naabiri ensonga ze muzuulidde. Nga syakuloza ku kirala omuntu alina eddwaliro ng'osobola okukebera Naabiri ono oba ng'osobola okuŋŋamba nti mumuleete wano kyandikoze nnyo amakulu. Naabiri omuntu agenda ava yakugambe jangu mu ddwaliro naye nagaye bwe tuva wano ngenda mutoyi kulabako.
Wangisebo. Gambye ntya naye gwe. Wangisebo. Ntya. Ne. Ngotya ki? Ulira nswala. Olio zwala. Ne kanda beko bulabinze. Nze njaba nyonyola mbakakasi kwa bagenda bimbuza tika zingenda bagamba kyesala. Amabere tegamala gonga labi. Ekanjagala nekisala bangako. Okitegede. Kale, katuliziganye. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make